tusaba okukkakkanya abalongoozi n'obutakuma ngalo Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jjajja ffe Mboga, mukadde waffe Supreme Mufti n'abakulembeze bonna ab'Obusiraamu, bakulembeze bannange mwenna bamemba ba Parliament ne mu bifo eby'enjawulo, bakungubazi bannaffe mwenna bwe tuli wano leero Kasozi Kiguli, n'abo abatulaba okwetoloola ensi yonna, kitalo nnyo kitalo ddala ekya mukadde waffe Sheikh Nur Muzaata. Mukadde wange Mboga, nzikiriza kukubagize akensuso olwa musajjawo atabadde wa bulijjo. Amawulire gantuuseeko lunaku lwajjo nga ndi kapitolwa, naye nange mutuufu naweddemu amaanyi, era newankubadde bampadde eddakiika 3 zonna, nsaba Mukama nnyambe funa amaanyi wadagoogerera eddakiika enamba. Bannange, kitalo nnyo kitalo ddala ekya Sheikh Muzaata. Obusiraamu bufiiriddwa, Uganda efiiriddwa, Obuganda bufiiriddwa, ekika ky'enjovu kifiiriddwa, naye nange ng'omuntu nfiiriddwa nnyo nnyo nnyo. Nze ng'omuntu Sheikh Muzaata abadde pasono, Sheikh Muzaata abadde anjagala nnyo, ate si kunjagala kuno okw'okundibiita, naye Sheikh Muzaata abadde ne kye bayita tough love, nga be bakadde baffe naddala ffe abatalina bakitaffe be twasigaza abatukeepinga mu order, nga ne bw'aba akwagala nnyo obanga ava ku mulamwa ayanguwa mangu n'alya mu ntama, era y'omunze ku bantu be mbadde nsinga okutya okunyiiza, ate ekyo mu ngeri emu oba endala ne kinkeepinga in order. Sheikh Muzaata zinali namulaba dda, era yanzijukira luvannyuma n'amanya nze kavubuka akamu ku baana bangi be yakuza ku Biraali tebayitanga Swahili newankubadde asaali musiraamu, naye ate twayongera okubeera close bwe tusinkana mu kuziika kojjange eyali sipiika wa Buganda omukadde Kaddu Sserunkuuma, bwe kumanya nti abamuzaala bandiga nange abanzaala bandiga, so ne kivaawo nti siri just mwana w'Abasiraamu naye nze naye nga tuli baana abazaalibwa ab'endiga. So Sheikh Muzaata nze okufaananako n'abantu abalala bangi naddala abavubuka tubadde tumwenyumirizaamu nnyo. Sheikh Muzaata abadde musomesa nga tasomesa Basiraamu bokka wabula ng'asomesa Bannayuganda bonna. Sheikh Muzaata ku saidi yange abadde ampa a sense of security, era simanyi bwe nyinza kuyimirira wano Kiguli nenjogera nga Sheikh Muzaata taliiwo, simanyi bwe mbeera ku mikolo naddala emikolo egy'Abasiraamu nenfuna confidence nga Sheikh Muzaata taliiwo. Omu ku basajja abakulu bwe tubadde tumanyi, bwe tubadde tulinamu essuubi nga tatya biduduma nga buli muntu amugamba nga bagamba amazima, ye Sheikh Muzaata bwe tufiiriddwa. Kyanaku nnyo Sheikh Muzaata yafudde mu mbeera bwetyo. Musaasire bakadde bange kuba ffe tuli inspired by Sheikh Muzaata okwogera amazima newankubadde galina be ganyiiza naddala abo abakulu. Sheikh Muzaata atulaga nti tekiba kibi, era yatulaga nti bw'obeerawo ku lw'amazima
inspiring oba okwata ku mitima gy'abantu bangi. Kale nno newankubadde tuli mu biseera eby'ennaku bino, manyi nti abantu bangi nnyo wano n'okwetoola ensi yonna abakyalina ebibuuzo ku mitima ku nfa ya Sheikh Muzata. Era munansonyiwa okyogera bwe nti bakadde bange nteekamu nnyo ekitiibwa famire ya Sheikh Muzata. Naye era manyi nti nabo bakuuma mpisa, oba oliawo omukulu yabakubidde dda akasimu babeere bakakkamu. Naye nga bwe bityo bibadde bibeera. So ze ndowooza nti mu bukulembeze obulungi ripooti ku muntu atali wa bulijjo nga Sheikh Muzata yandibadde yafulumye dda ku nfaaye. Kubanga bwetyo bwe tubadde bakadde bange mutudde nnyo wano ekiguli ng'abantu ab'omuwendo bafudde oba battiddwa mu ngeri etategerekeka negenda bwetyo. Oba oliawo abo abalina obuyinza ne balowooza nti amabugo oba akasente oba akasimu kisobola okwoza ennaku ku mitima gy'abantu olw'abantu baabwe ngaabo. Omugenzi Kirumira bwe yattibwa tetwafuna lipooti, wabula omukulu yasindika abasindise ne batwalira kitaawe akasente. Ebyo byakoma bwe bityo. Omugenzi yasindika Wuma bwe yattibwa lipooti yafuluma, naye omukulu yasindika be yasindika ne batwalira abantu be akasente. Ebyo ne bikoma bwe bityo. Ne bamasheeku bonna bazze battibwa. Era mwenna mwabadde ku TV nga mulaba omukulembeze w'eggwanga ng'agamba abo bannayuganda be twase tujja kwawaayo ssente. Kati nze muli mutima ne neembuuza n'obulumi bw'ekitalo nti ddala kati Sheikh Muzata apimbibwamu ssente mmeka? Si kusiga bukyayi bakadde bange, naye oba oliawo ebiseera bwe biti bwe tulina okwogera amazima bwe gatyo, ate ne tusigala nga tukyabanja okumanya. Bakadde bange kitalo ddala, naye nga mmaliriza njagala buno obubaka bugende eri mwenna. Manyi tulina bakadde baffe bangi nnyo, naye njagala buno obubaka bugende specifically eri mmwe bavubuka bannange abansingako akatono mu myaka n'abo bensingako akatono mu myaka. Sheikh Muzata kati agenze, naye abadde musomesa, era ye ne ssaawa okutandika okulaga nti tubadde tusoma obulamu bwonna bwe tumulabidde. Omwogezi omu akyogeddeko wano waggulu, era nezikiriziganya naye kubanzize nga ffenna twenyamidde n'emikwano gyaffe nga tugamba Sheikh Muzata taddizibwawo, Sheikh Muzata taddizikawo. Ne Sheikh Muzata yazaalibwa mu 62. Wabaddewo abakulembeze ab'amaanyi, naye gwe yalabirako n'afuuka ekyo kyali. Era nkakasa naffe tusobola okukakasa nti tubadde tumulabirako ne tufuuka nga bw'abadde. Njagala okubajjukiza nti ekijanjaalo oba empeke y'akasooli okuvaamu empeke nnyingi emala kugwa mu ttaka n'evunda n'emeruka ate n'evaamu empeke zendala nnyingi. So njagala okubajjukiza nti buvunaanyizibwa bwaffe okukakasa nti bye tubadde tuyiga ku Sheikh Muzata bibadde tebituyita ku mutwe. Buvunaanyizibwa bwaffe okukakasa nti olugendo Sheikh Muzata lwatambudde terufudde ttogge. Kitukakatako ffenna okumakinga sure nti ebirubibwa bya Sheikh Muzata eby'amazima, eby'obwenkanya, ebyenfuga ennungi, ebyokubanga tetwekkiriranya nga waliwo okunyigiriza bannaffe. N'eri mmwe baganda bange bakojjange abasiraamu, kitukakatako ffenna okulwanirira eddembe naddala eri abasiraamu. Abadde nga akyogera buli bwafuna omukisa nti abasiraamu bangi bali mu makomera nga tebalina musango. Abasiraamu bangi bayisibwa mu ngeri etali ya bwenkanya okufaanana ne bannayuganda abalala.
tuli mu kampeyini sijja kudda wano ŋŋambe nti nja kuyimbula buli musiraamu talina musango newankubadde kyentandikirako. naye era manyi nti kikakata ku buli omu okulubirira ekyo ekigendererwa. Ffenna tutambulira mu kufa bakadde bange, ffenna tutambulira mu kufa, era twandibadde tuggwamu nnyo amaanyi ng'empologoma nga Sheikh Muzaata tuli mu muziika olunaku lwaleero. naye nze njagala okubategeeza ate nyongedde kufuna maanyi, kubanga oba Sheikh Muzaata tugenda muziika leero kitegeeza nti buli omu tusobola omuziika. Era ekyo kitujjukize nti buli muntu eyatondebwa ku nsi kuno alina okukomba ku mpeke y'okufa. Buli omu malayika eyo gye bayita mawuti erina omunona. Kale muntu oli tabatiisatiisanga, oli tabakolangako effujjo, oli tabagambanga nti agenda batta. Tewali yatonda muntu, tewali alina buyinza okujjako oyo Allah subhanahu wa ta'ala. Neyaza nnyo okumpuliriza, neyaza nnyo omukisa gwenfunye okwogerako nammwe baganda bange. Nyongera okubakubagiza abasiraamu n'abatali basiraamu, abato n'abakulu, abo bonna ababadde nga bawuliriza Sheikh Muzaata nga bayiga mu byatusomesa. Sheikh Muzaata awumudde, naye olugendo lwe olukomye. Nsaba ffenna olwaffe oluba lutandikira. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mu kiseera kino bannange nga tugenda ne puroguraamu yaffe mukkirize mpite mukadde waffe omukulu w'abamaseeka ajje atuuse salaamu ye, ate era sebo okusaba nga mujja esebo mukadde waffe okubeera opitira nsaba Sheikh Sebo Sheikh akazindaalo kali awo mukama wange. Sebo bw'omaliriza obubaka bwo atuma omukulu tamagamaga gwona otuyitira mukadde waffe Supreme Mufti insha Allah. Sebo mukadde waffe. Waliwo okuteesa okuvamba amawulire nti tukusaba ojje wano basobole nabo okufuna ku lw'ensi yonna endala esigadde. Sebo sheekhe wange mukadde wange, Sebo mukadde wange sheekhe nkusaba otuuke wano ku lw'enteekateeka y'abamawulire. Sebo tusonyiwe okutaataagana.
bw'owulira gwena azze wano okujja okukungulaga olw'okufa kw'omusajja omuzira tubadde twamuyita abamu musalifullah nga tuzza okumukungulagira olw'okubanga tutudde ku maaso bw'owulira nga ekigambo tahadiri gwe akireeta omuyita mukafiiri tusaba olwaleero gwe toyogera oba tokireeta naye asigadde ng'omuntu akireeta tomuyita mukafiiri ddagala okisome la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadun rasulullah kyonna kunywa abasinga mukigamba nti atereeta abamukafiiri bw'obanga tugira byegasooka okudoboozi la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la mashhuda illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la maqsuda illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ma'buda illallah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا لله وإنا إليه راجعون. الله سبحانه وتعالى الذي خلق الموت والحياة ليقول الكفار يسوق تجامب الكفار بمعنى توابم الكفر يسوق تجامبك يسوق ما يجرى خلق الموت والحياة كفار يسوق الكفر naanokazaakobula awo awantu wejja kunoonyaawo otya okumanya ate okufa kwekasooka naye kyekigendera mu nsonga eyo liyabuluwakum Mungu alyoka atugezese nze naawe ayyukum ahsanu amala ani asinga okukola obulungi okukola ebingi si ensonga naye ategeeza akola obulungi era Allah subhanahu wa ta'ala kyabagamba mu surati al-Kahf inna la nudhi'u ajra man ahsana amala tetusobola kubeera nga tulyazaamaanya